mirundi emeka gye tutaddewo embeera ne tucommunicatinga nga buli wotwala ebbaluwa b'osanzeewo bagana n'ogirecevinga. Bino bya bufuzi. Oli akola ekintu ng'amanyi nti njajja eyamisa nga excuse naye nga naye amazima agamanyi. Tekitegeeza n'omulundi n'ogumu nti tuba tukoze nga tetutegeezezza bakwatibwako. And by the way, omulimu gwaffe kutegeeza. Bwe tumala bategeeza n'olunaku ne tulubabuulira gwe ky'olina okukola ku providinga security. Bw'obanga all along otugamba security mugiina kana akoolwaleero kye kiba kikagaana. Okuggulawo obuguzi office ng'obutitizi mulaze bungi. Mubadde mugenda kugula office yokka. Obeda tulanga ki? But era abantu twayise bannakibiina. What next? In case you are blocked again, what happens next? Kyanyinako obukakafu kiri kimu nti ennyindo bw'oginyigiriza ennyo ogireeta omusaayi. Kyetayinza kukkiriza n'omulundi n'ogumu kwe kukkiriza okutuprovokinga emirundi egisukka mu ebiri. Ogusooka gwawedde, ogwokubiri bwe gujja naffe ekiddako tebatunenya. Namutulire? Kyetayinza kukkiriza kwe kutuprovokinga. Nkugambye nti ennyindo bw'oginyigiriza ennyo. Yabadde provocation, Honorable. Yes. But bakuwadde Ensonga. No. Omubuzi bwe tulina level ya impunity. Nti oli akola kyayagala kubanga amanyi tewalajja mugambako. Bano bagenda tuuka ekiseera nga n'awakaawo be bakufuga. Bagenda tandika n'otubuulira ddiiro tulina okudda mu maka gaffe. Saawa meka z'olina okuyingira ewaka. Kubanga bw'obanga oli akugambye kino kitebe kyaffe. Toyinza kusalirawo kibiina. Bino ebintu bya munda mu kibiina. Nabo balina ebyabwe ebitayingirwamu. Bagezezzaako okuyingira mu NUP. Embeera ebalemesezza. Kubanga obumalirivu abantu bwe balina, bannakibiina bwe balina, babulaba. Ne bateekawo ekibeera kutudisorganizing. Nyina obukakafu tetuyinza kukusussa lunaku lwankya tugenda kulonkinga ekitebe kyaffe. 13 Radio 4 Ensonsozi n'ekikomi ka tonyeza musanvu Radio 7 eiraka ly'abeegikulu b'omukama Kabalega. Tukuweereza butereevu nga tusinzira mu kibuga Kampala. Radio 4 weeri Entinda ate Radio 7 tukuweereza nga tuli mu kibuga Masindi era nga Bunyoro yonna Nakaseke Mambuka ebitundu ebimu ebya Greater Mubende n'ewalala mutufunira ku Radio 7 okubeera nga baggulawo mu butongole ekitebe kyabwe wali mu kitundu ky'e Kawempe. Mwami Kyagulanyi atugambye nti kale wadde leero babayungudde n'olunaku olw'enkya tugenda kubeera nga tugenda maaso n'enteekateeka yaffe ku lw'obulungi bw'abantu baffe. Badde njogerako ne RCC Deputy RCC wa Kampala atwala division y'e Kawempe Mwami Yasini Ndidde ngono yawandika ebbaluwa mabegakaawo n'agamba nti mufune olunaku olulala n'antegeeza nti ebyenkya tabinaako buzibu. Naye olwaleero mukama Mwami MUSEVENI abadde mu kitundu ekyo nga baba tebayinza kukkiriza kino genda maaso e Kawempe. Mu Parliament abaka bali mu lusirika biri eyo nabyo biwanvuko. Jukira nti opposition oba bali kuluvuganya government bakyakalambira bagamba mutuwa omuntu waffe Kibalama John Bosco n'abalala tetumanyi mayitire gaabwe ate government eri mu kubalaata wano mu lukiiko lw'eggwanga olukulu. Akati ebyo byonna byetugenda okubeera nga tunulira nango nako olwali tuli ba mukisa tutegaddwako mukwano gwammwe Munabusujju Honorable David Luchams Kalwanga mubaka wa Parliament ava Busujju kibiina kya National Unity Platform mu studios yateredde entende okubeera nga tuwaya mu nsonga zino n'endala. Kiriza kulamuseeko ogwayingwa kubuuza bibuuzo. Honorable tukusanyukidde. Nange bwentyo nsanyuse nnyo okubeera wano akawungeezi k'olwaleero. Luchams David Kalwanga gemanya gange ndi mbaka wa Parliament w'e Busujju olw'ekisa kya Katonda. Twebaza Mukama
atasobosezza okusisinkana nti kubanga libadde liiseewo nga siri naawe. Okay. N'ekirungi nnyo ate mwe balina okuteekerawo omukutu guno gwe tusooka ogezaako ne bannaffe n'abantu baffe. Si lwakuba tiffe tusinga naye olw'okusalawo kwa Katonda olwaleero ffe tuliwo. Well, kuli kayi gy'obadde weekweka. Si kwekeeka as such wabula tulina okukolera abantu. Buli lukya ekisanja kikendeera. Yakuwa ekyokubiri akitunuulira nga December kikwata half term eba eggweddeko. So olina okulaga ku ground biki byokoze ate olina n'okulaga nti neeno gye bakusindika olina byokoze ate n'ensi erina okuba nga ekulaba. So nyinza okubeera wano tekitegeeza nti okubeera wano nja kuba 100% safe. Nekyeragisa okubalansinga obudde. Ate mukama wange natuuka mu parliament mukama wange Kyagulanyi nannyongerako obuvunaanyizibwa obulala n'antuma okubeera nga nkiikirira parliament mu lukiiko olwa Commonwealth, olukiiko olugatta amawanga agagwako mu sse lwa Bungereza. So bwe batondabye olumu binkwata oyinza okuneetaaga naye ng'ate bansindise Canada, Bungereza, nyiza okuba nga ndi Ghana nakave Ghana kati. Okay. Ate very soon era nyina bwendaga okulaba nti tutambuza emirimu ekisookera ddala egy'eggwanga. Ekyokubiri egy'ekibiina kyange. Okay. Ekyokusatu eky'abantu bannayuganda. Tutandikirawo. Wow. Mbadde mbasuubira leero nga bwe mwabadde mulayidde okugumya omutwe okugenda ku kitebe kyammwe ekawempe mukiggule mu butongo olunaku olwaleero finally ne mupondooka kubanga security mu kitundu ekyo ng'ekulembeddwamu mwami Yasinididde yakyogedde clearly tejja kubakkiriza kubanga president ali mu kitundu namugamba tujja kujja waisembali ngati nedda bane tubivuddeko. Kakati politics ow'ekikulu yo yali very calculative ate bw'olaba nga omuntu akuprovokinga naye ng'omanyi kyabala kyayagala olumu okolamu ka withdraw technically okushootingamu ekyo kyo ye kyasuubira kyayagala ate n'okola ekyamaanyi. Eno yabadde technical withdrawal. Era owulidde bulungi gyo mukama wange kyayogedde nti kale tetwagala abantu baffe betuyise bakosebwe olw'ebyobufuzi ebitalina makulu. Baatugambye abadde agenda ku rihamu. Rihamu baagigulawo dda. Nze ebya rihamu mmanyi nti mbimanyi. Kimanyi ekyo. Ate nga si gwe gusoose tetwagala kwonoona budde mu nsonga zimu. N'ekikulu kibadde kimu bwe baba basazeewo kuyiwawo magye kuba bulijjo batugamba nti security ffe mu bya security tuli bamaanyi nnyo, tuli bagumu, buli kimu tukiina. Kana akasonga akatono bwe kati akeetaaza omubaka wa parliament president okuyita emulago n'agenda e Kawempe n'aleka ensonga yammwe nayo neetambula. Buno butiitiizi kutya kubeera na bukulembeze. State yatidde ki honorable. I thought Ndidde nga akulira security mu division ye Kawempe. Ate history wandidde tumumanyi nnyo. Esookera ddala abadde Mityana. Ndiwo Emityana. Manyi obukyamu bwe. Be bamu ku baasiiganga obusa ku mmotoka ne bakuba abantu emiggo okubamalawo Emityana. Yasinidde. Nkugamba kye nkugamba nga nkimanyi. Okujjawo ng'ompakanya nti siva Mityana. So bw'ajja eno n'ajja e Kawempe n'akola bino n'ateekawo ekibeera. Well, yakikoze mu mutima gwa kulaba nga security ebukala mu kitundu okwewala confrontation nga ze twalabako mu Arua mu 2018. Anti bwanca ebyo tubyesonyiwe kubanga ffe resources zayonoonese. Okimanyi bulungi nnyo buli kintu ky'oba okoze oba wabuukinze, buli kimu oba wakitegese. Bw'osalawo okwongerayo olunaku ekisookera ddala oba ossa obudde bwa munno kyokka ate n'ebyategese okukozesa oba obyonoonye. Nejjukira communication agikola nga ffe twakola dda communication. Mwagikola wa? You honorable, kye nalabye mu kino kiraga nti
kyemubadde nga muwakanya nti temulina kutegeezanga ku security nga mugenda okukola activities zammwe mu butuufu mulina okukikola kubanga for example in this case oganti mwayonoonye resources ne mulanga ne mukola buli kimu ne muyita abantu nga byonna mubikola nga temulayazinze na security mu kitundu. How about singa from the initial start mwali mwogedde n'abatwala ebyokwerinda ne mulaba nga mutuuka ku nzikiriziganya? Adam Kungu wavudde mu ggulu mirundi emeka gye tutaddewo embeera ne tucommunicatinga nga buli wootwala ebbaluwa b'osanzeewo bagana n'ogirecevinga. Bino bya bufuzi. Oli akola ekintu ng'amanyi nti njajja eyamisa nga excuse naye nga naye amazima agamanyi. Tekitegeeza n'omulundi n'ogumu nti tuba tukoze nga tetutegeezezza bakwatibwako. And by the way, omulimu gwaffe kutegeeza. Bwe tumala bategeeza n'olunaku ne tulubabuulira gwe ky'olina okukola ku providinga security. Bw'obanga olalongo otugamba security mugiyina kana akoolwaleero kyekiba kikagaana okuggulawo obuguzi office ng'obutiitiizi mulaze bungi. Mubadde mugenda kugula office yokka obwedda tulanga ki era abantu twayise bannakibiina tubagalire bweru. Esookera ddala mulinganga abaafunye oba kale balinganga abaafunye effubitizi obukyayi kubanga amazima mu myaka 3 bw'olaba nga tutaddewo ekyo nga gw'oli myaka 4 omubuuza waatudde nawo ne wakubula. Aba NRM tebalina kitebe kyabwe nti kino bapangisa kati baba bapangisa nga ffe tulina ekyaffa olwani abaakola technically. Well, lwaki mulemeddwa mmwe abanuupu okubaako n'enzikiriziganya ne mukolerawo n'ebitongole by'okwerinda because guno sikula mundi ogusoose security okudeployinga mu bungi ku bitebe byammwe tulaba ebadde bibeera wano ekamooca butiitiizi okutya kungi ebikolebwa tebabirabangako. In fact waliwo enkola nti bw'olabanga gonya y'amaanyi mu mazzi gwe gitwale ku lukalu. Kati gonya twagisikayo mu mazzi tugiyina ku lukalu. Katemba wonna waabadde ayitira buli kye badde bakola nga balowooza nti b'amaanyi kati tubayina buli kikwatibwako tubasobola. Bw'olaba nga bataddewo security ey'amaanyi kutya beebuuza ekiddako tebakitegeera naye nga ate nkugamba ffe tutunula mu maaso era tugenda mu maaso. Buli kirina okukolebwa nga bwe twakipulaninga. Well, ulina ku bigabo bya Honorable Kyagulanyi onako olwali lwabadde ayogera. This morning we were meant to launch our new headquarters in Kavule. As we have communicated to you, as we have communicated also to our members in the invitations. Unfortunately, in the dead of the night, the military and police deployed, surrounded our offices, chased away our workers, and declared our offices a no-go area. They claim that they have blocked our function because General MUSEVENI is going to be in the area. Of course, it is laughable. It is laughable that the regime with blatant impunity can, block an internal party activity. We are a legally registered political party, and this is one of our internal party activities that is not none of their business. They also claimed that they did not have enough security to secure us since there are so many VIPs in the area. Never mind the fact that we never invited them and we didn't even ask for their security. Anyway, they blocked us today, claiming that MUSEVENI is in the place. Well, MUSEVENI is not going to be in the place tomorrow. So together with fellow leaders, we have resolved not to give them opportunity to fight with them, and we've decided to launch our offices tomorrow. So this is to inform all of you here and our members that we're launching our offices tomorrow. We reached this decision in interest of the comfort, the safety and convenience of our guests
we thought about them. It's not that we fear to confront them, but we know that we want a smooth activity and we want our guests not to be involved in any chaos. So we're launching our offices tomorrow, and we are waiting to see what the regime brings as a new excuse. Oyo, Honorable Kyagulanyi Ssentamu, we are waiting to see what excuse, what government, I don't know, how has he said it? What else government is going to say as a new excuse? Tidero excuse we wange badde ya MUSEVENI kubera mu kitundu. Ate nkya. Tulinda tulabe kye banagamba enkya. Kyenkugambye nti ng'omukulembeze technically abadde alina okukikola. Naye kati tugenda kuddamu ate twetegeke buto. In fact, kituyambyeko naawe abadde embalala, naawe ali e Busoga, naawe ng'oli member wa National Unity Platform okulaba ebyo bye tukoze mu myaka gino esatu. Jangu olabe. What have you done? Mukoze ki? Ate kakati bwe nkugamba nti jangu tulaunchinga ekitebe nga bwe bwaliwo mu pate ki? Well, some people think you are a rowdy group. Perhaps eno yemu ku nsonga lwaki buli bwe mba ne activity yonna nga abanupu abampi n'abawanvu bayiibwa. Oli bwakuyita rowdy group ndowooza aba aluzinze focus. Gwe alaba nti siina mulamwa lwaki ontya okutuuka ku ekyo? Nze ngamba bwe wandibye nga siina mulamwa wandibadde oseka na busisi n'ogamba nti bano baagala ki n'obaleka ne bakola kye balina okukola. Ne buli bw'oteekawo embeera eraga nti otidde oyongera okukakasa abantu tituli b'amaanyi. Mwami Kungu, munange tetugenda kubeerawo okuweewozaako mu buli kimu. Ebikolebwa ne ground bimala okujustifyinga point yaffe nti fe option. Kitaliko kuta no option. Tewaliwo okuteesa. Well, ebigenda maaso mu bibiina ebirala mbiwulira ekibiina ekikyali sold ekimanyi gye kiraga with a lot of discipline ye National Unity Platform. Tugenda mukuumulako honorable bwe tukomawo bino singa bigenda mu maaso because temulina assurance nti in case you are blocked again, what happens next? Kyenyinako obukakafu kiri kimu nti ennyindo bw'oginyigiriza ennyo ogireeta omusaayi. Kyetayinza kukkiriza n'omulundi n'ogumu kwe kukkiriza okutuprovokinga emirundi egisukka mu ebiri. Ogusooka gwawedde, ogwokubiri bwe gujja naffe ekiddako tebatunenya. Damutulire? Kyetayinza kukkiriza kwe kutuprovokinga. Nkugambye nti ennyindo bw'oginyigiriza ennyo. Yabadde provocation, honorable. Yes. But bakuwadde ensonga. No. Omubuzi bwe tulina level ya impunity. Nti oli akola kyayagala kubanga amanyi tewalajja mugambako. Bano bagenda tuuka ekiseera nga n'awakaawo be bakufuga. Bagenda tandika n'otubuulira ddi tulina okudda mu maka gaffe. Ssaawa mmeka z'olina okuyingira ewaka? Kubanga bw'obanga oli akugambye kino kitebe kyaffe toyinza kusalirawo kibiina. Bino ebintu bya munda mu kibiina nabo balina ebyabwe ebitayingirwamu. Bagezezzaako okuyingira mu NUP embeera ebalemesezza kubanga obumalirivu abantu bwe balina bannakibiina bwe balina babulaba ne bateekawo ekibeera kutudisorganizing. Nyina obukakafu tetuyinza kukusussa lunaku lwankya tugenda kulonkinga ekitebe kyaffe. Olina obukakafu kubanga okusinza ku evidence eriwo ekisokera ddala meeting akugambye nti nga tumaze okukkiriziganya ne bakulembeze bannange tukkiriziganyiza president agenda kubeera MUSEVENI agenda kubeera mu kawempe enkya. Kati tewali excuse yonna gy'ogenda kuwa. Ekiriwo kiri kimu katulonkinge ekitebe kyaffe enkya kubanga abantu betuyise babitiibwa. Aye twagala bayingiza mu kazambi wa politics. Bannaffe gwe baagala tuyingiza. Njagala kufuna omukulu yabawabula buwabuzi.
kakati bw'ogamba nti owabudde buwabuzi naye ng'otaddeko n'akagamba nti ebiddirya temutunenya ng'otaddeko ate omuntu awabula nze mbaddewo nnyo mu Uganda wano ekikulu bwe mutulaba oba bwe mutulabako amatu abamu batulabanga bumyo abantu bano tubadde nabo bandidde bwe baba balabako amatu bakola ki batulabanga bumyo neffe tubaddewo mu Uganda ebintu byonna babikozesa bukyayi na butaagaliza njala kugamba okumaliriza nga akolima kikulaga omutima gw'ayina ono mukiise wa kale kasa nabo baagala bukulembeze bwe bulaakyera ku makya nga bawangudde bajja kulaba kikitegeeza okuprotectinga ba VIP ono representative wa president tewali buzibu akikira president mu Kawempe tewali buzibu n'ensonga ye temujaba nti yali mwegumba kungu tewali buzibu president ali mu kitundu yes what's wrong with deploying all these people mu nsinga Uganda mwetusobola okujja security ne tugabirako n'amawanga amalala kyekyandibadde kigaana okutu organizinga ne tuyingira mu kubanga bwe tuli wagazi ne tugamba nti ndaffe tugenda kubeera munda traffic ekole ki etambule naye emirimu gyamwe gireke kutaataagana ne bano baleke kutaataaganyizibwa emirimu gitambule njala kugamba ekintu kimu obweraliikirivu bwe bayina naffe tubasaasira kubanga g'amazima bakimanyi nti crowd y'abantu abantu balina mu bungi era batya obungi bw'abantu era bakiraba nti singa bamala ne bakkiriza osanga bayinza okukoza ate balinamu ekirowoozo nti tuteddewo olunaku olwo tusobole okukonfrontinga oba okulwana ne security ya president no ffe bye tuli mu kukola ne bye tutuukiriza tubimanyi ne gye tulaga tumanyiyo